ensonga ya property okuva olunaku gye lukeeredde paka gye luzibidde. Director SOZO together with Madata and Chico ate nate olunaku olwaleero. Kasita mutulabako mu set bwet okwawukanako ku sets za bulijjo kasita ondabako mu set bwet omanya ensonga ebeera ya SOZO Property Consultants Uganda Limited ne products oba properties eziba zitundibwa ku katale k'eggwanga lyattu Uganda. So wonna wooli mukwano gwange yenna gy'oli eyo ng'otulaba weetegeka okulabika nti olaba products ez'enjawulo mu ddiiro lyo wonna w'osinzirira okulabika nti otulaba mu Uganda n'ebweru w'amawanga. Tugenda kukulaga products ez'enjawulo kasavu kanyama ate nate okulabika nti weesiimirako eyo gy'oli weetumizeeko ekintu kikutuukeko ate nate. So obutagenda wala nnyo of course tuli ne Madata and Chico mukimanyi embeera yaffe twabagamba tuloba savinga wemalaba properties ebintu mbituguzizza mu bituleetedde tubiguze twaganira mubigule abagula kyamaanyi njagadde nnyo jjajja osooka obuze ku bantu baffe bonna abatulaba mu Uganda ebweru wa Uganda na buli wamu wonna sijja babu togenda omaze obulaba buuza ab'Uganda abuuza ate abali emitala w'amayanja obuzabe emitala w'amayanja abatulaba abali wano mwe bali kutulaba SOZO properties mukimanyi Madata and Chico basitotulabako omanya nsonga investments za SOZO properties mu buli mbeera yonna tulina okubeerawo sobola okubeera nga ate tubasavinga mwagala ate kirungi Jamaica wagwani Jamaica in Masaka Jamaica wagwani UK how are you doing guys what's up UK US China ni hao shou chen na SOZO properties SOZO properties buza ne ku Congo sangwa nini wamwe ina customer ko abyonoye tulina bayibe ba customer mu ggwanga lyonna erya Uganda so abakulu abaliwo temuva okatubage product ku product ambaga matusiira olwo tukati no wantu awali ekintu ekirungi kya sente entono eziri affordable atenga kiwangazi bayoja ekintu ekasigumize nnyo abantu balowooza nti ekintu kibeera mu sente entono kiba tekisoboka kiba quality ebeera naye SOZO properties abantu bakakasiza ddala jjajja ekyo kye twasinga okwessaamu kukuleetera kintu ku bbeeyi esoboka ate nga kya quality ya waggulu. Abantu abamu kye batamanyi nti SOZO properties tutunda ebikozeeko ebikakale ebikadde ate n'ebipya ebikozeeko jjajja bw'ogamba nti ebikadde abantu bajja kulowooza ebintu biba bitalavu biba tebigattagatta ebikozeeko si kyekigambo ekirungi naate tukitwala nga bwe kizze era tukikolamuuko wano n'okitwala nawe nga quality nga first class tolina kyogigamba yadde kyogigatta waliwo eyansasa wallahi yangamba mati njagala kukyusa ntebe zange omusajja twamugula kireka yo kireka waneewo n'agula entebe ye nangenda kugattako akasente katono nzija SOZO ngulenda entebe ye nyirinyine tugipe yalinga bulungi weyadda madamu n'agiba ntagitegeera ate entebe okitegedde kati amala gitika nebwa nayo kimenti yebadde entebe ye olimba madira okitegeera ekyo kye tuyita value addition product tugikwata ne tugigatta mu SOZO property consult ogenda okutwala ekintu kyo nga tokyakitegeera ate tekikoma bukomi jjajja ku kyantebe na furniture wabula n'amayumba n'amataka tugagula tugagattako value nekiyitirira nekiwoomera ddala ekiba kizibu nnyo waliwo ettaka lyogamba nalisiiza ndigula ogamba sisobola gulayeewala naye bwetulabeka tukoleddeko amasannyalaze amazzi kwegamba nga tuliko bulungi ogamba ontwalawo butwazi tugenda kuddaawo ekyo ntunyerulonda kambe Madata Chico SOZO njaba tubage ku products ze balabeko n'amaaso gaabwe balabe ku mutindo ekintu kya sente mmeka okitegeera kati SOZO katubayise mu dduuka dene nnyo birina ebyabakulu ekisande ky'abakulu eky'abaana abato dining y'abaana okitegeera katunulire entebe yino entebe nezirugavu el sofa covered back sponge yiyo ate nate inches ziri inches 10 omutto gwayo guneno bwolaba button seat mitwalo 75 zokka omukulu yonna gy'oli andaba tuka misinde n'ogitwala 75 bakuba essimu eyo gy'olaba kubira abakulu abo eno gy'ogitwale katikati atanza n'ogamba katebe ntabako emmeza n'ogamba ate miliyoni yange namba ntwala entebe naki emmeza ino ya mitwalo 25 zokka eggwanga lyattu Uganda tewomeddeko matawo emitwalo
jajje eggwanga lyattu 25 gyokka waliwo eno elusofa covered back ate button seat entebe eyo gyolaba akube kati ajja agitwale omwana akyali awo yes entebe yiyo emitwalo 85 omukwano gwaffe yonna gy'oli andaba duka misinde mitwalo 18 mitwalo 18 kapya ate SOZO properties wewoka osobola okuteeseza jjajja ekintu ekyo abantu bakimanyire ddala bulungi soko gy'otuuke tosobola kujja otava kintu tuli baganda Uganda agamba gye baziregera si gye zivugira era tezirivugirayo obuganda bw'abaana bubaawo bagereze mbaka kasente akatanda kagumu ndabanga abaana obude mwana kate tono nnyo mitwalo 25 gyokka egy'eggwanga tuga n'akafaliso kaamu omuti first class quality nungi jangu wefune product yes bwogula akatanda kano nogateeka ekisenge ky'abaana akabeera okutula ku dining ge basomera baabana mu kisenge ky'abaana ne basomera kubaawo tebafa nnyo kubaana nti n'abaana balina obaayo ne dining era nange nkirabye ku SOZO properties eno ziri siita 25 gyokka 25 emitwalo 5 omwana oba omumaze zino products zetubalaga ku size zokka SOZO properties buli lunaku ebeereeta ebintu buli lunaku ebeereeta ebintu n'ebigali okiraba ekintu ekyo so abantu baffe yonna gye bali gundi advert eno oyinza okuba ogiraba mu kaseera kano nga kino kyalabye bali mu kukitumya ssaawa zino kitwalibwa naye kuba essimu katikati weebuuze weekiri weziri awo ku screen akuba essimu katikati office table nayo yiya office table gwe mukwano gwaffe ayagala okukola office n'okulabika nti otandika business yonna gy'otandise online oba ki office table yino wano we kati olaba office table yino omukulu wuuno agaba emirimu kano ka 18 akatebe mwatudde ddala 18 gyokka egy'eggwanga akatebe ate tebe emitwalo 22 emitwalo 22 duuka misindo otwale ebintu naye kyo wejjajje table zino ziraba zigulibwa emitwalo 6 ku mitwalo 7 nga togikuze ku SOZO properties naye katuwane okiraba emitwalo 22 mazima duuka misinde olabike nti no wetwalira office table yiyo sofa coffee brown ebyo kirali ino mugambe sente okiraba newebaka zetuyita ez'olugalamirizo mwetaano egy'eggwanga lyattu Uganda omuntu adduka emisinde yeefunire entebe mu SOZO property consultants ne table yiyo kweri tukyagerera ddala mu maaso n'okubalaga products zaffe SOZO property consultants Uganda limited yesebo mulimu omuntu wagamba nti lyange funda nti nali mufuna entebe ennungi laba eddiiro efunda naye nafuna osofuna entebe ennungi mu ddiiro yo ng'ejjamu gyokka egy'eggwanga Uganda akameza bwogamba eddiiro funda akameza ka emitwalo 10 gyokka egy'eggwanga Uganda gawandiguza ku mitwalo 2 kintu kikulu nnyo abantu okumanya enjawulo kati emmeza yiino mitwalo 25 gyokka egy'eggwanga Uganda kuliko ne safe osobola okuteekako ebintu ebyomuwendo oyinza okuteekamu ebintu ebyomuwendo n'olabika oteekamu abantu wano tobagulidde mu kativi stand duka misinde abantu baagala okulaba akantu ako duka misinde nnyo olabike nti okabalaga ate nate akantu ako nga bwajjayo lwaki abantu bayitiddemu bbeeyi y'akatanda kano ak'abaana kaakano keeru nga mulimu n'omufaliso gwamu jajja kano abantu okabagambye kasente emitwalo 19 teebereza keyandikuze 65 jajja ekyo nakyo kikulu naye lwaki takuba essimu eyo najja neyeetwalira ebintu nga kino ate nga kalimu n'omufaliso jajjayo gukagiramu n'omufaliso gutambuliramu wamu emitwalo gy'eggwanga lyattu Uganda 19 essimu gikubiraawo bakoleka akantu bakakugiddeyo lwaki togulirako TV stand lwaki togulirako TV stand mitwalo 22 mitwalo 22 gyokka egy'eggwanga ng'ogwetwala TV stand
Iyo. Jawatu kuza na mwetano nebo teka wansi. Au nebo chira hiyo. Ya mitwalo 14. Yeye kama gulugangamia. Wansa ngumunyo ta. Gawera ba. 14 je gwanga. Tuna saba wanfu ne saba mpika cheno. Ondaso ajira ba. Abana bika. Abayetagaya. Abayetaganya ne lwamu ya. Kuna era ba. Otasisa. Yezo zamuzira ya blessing. Mujaba. Emitwalo 14. 19 double safe ziri eno ziri ne side zeri beauty ya manyi nyo grass eri 19 akuba simu katika ajja yetwalire dressing room kuna abantu babwagala nyo makanga urusa bukozo buteka mu nsonda za mayumba mu bife byenjawulo kano kateka mu nsonda kateka mu nsonda noteka ko nyaga emitwalo 10 mubiri mbututte akuba simu katika emitwalo kikulu nnyo ne meza yino jango jibalage meza ina mmanyi amanyi yakolera meza mitwalo 14 soko zewa chamanyi teka wansi kasenge ezito wakagama nti agisudde bwatu mwana kumuli awalimmeri ali ku maintenance amajaji abantu wano tetubalazeeko buntu buliwo naye ng'ate twandibadde dame yiyo mitwalo 6 ngoto ya dame ngokola boti emitwalo 6 dami zozo ziri ku mitwalo 7.8 naye kusozo papa ate tulina dami nyingi nnyo ezebika bingi nnyo so gwe kuba simu mkwano gaffe yonna gyoli ojola bikokola bikantu gwetwalira product enkanidde na fridge yiyo atano mu ebiri gyokka eggwanga lya Uganda okula katale kano n'okula ka fridge ko atano mu ebiri ng'oli wafunda n'obulanga atosobola bagambire ddala nti enaawalala eri mu kamu abiri naye leeta emitwalo 5 ate ng'ogula quality ejjajja yonsonga nkulu nnyo quality mutindo gwa nsi yonna dduka misinde SOZO Property Consultants Uganda Limited ebintu bingi nnyo jjajja mwandise Mr. Bisho giraba Mr. Bisho mwako watu najigula mmotoka niyo soko wajigula nsonga nkulu digital play of the child akaliko kuzanyisa ko omwana omuteka yumba mwana mitwalo 7 kyokka akuba essimu katikati buna akameezi osobola kakozesa ebintu bingi mu ddiiro lyo emitwalo 6 gyokka eggwanga lya Uganda ng'ojja olabika nti nno TV stand weziri abantu jjajja beetaaga nnyo okumanya ebintu bino nti weebiri mu SOZO Property Consultants Uganda Limited emitwalo gy'eggwanga lya 19 kyokka omuntu ajje yeetwali TV stand yeyandikuza emitwalo 45 nene nnyo beauty design y'amaanyi nnyo round table emisinde gibeere mingi nnyo abantu balabe ka round table kakano ka mitwalo 8 kateekewo kateeka ka kyuma emitwalo gy'eggwanga lya Uganda omuntu ajjasasule TV yo okuta TV tuzomo onoteka DVD wa decoder kakako emitwalo gy'eggwanga emeka kana mitwalo 18 jokka nga weetwalira akantu akenkanidde sembereza wali abantu balabe dispenser bino bye bintu SOZO Property Consultants yeba nabyo leero okutuusa emirembe gyonna ojje weefunire product otulikirya dispenser emitwalo 10 gyokka gy'eggwanga lya Uganda erina n'ennanga ey'abaana omwana wakoleki asanye osabye kwata emitwalo 2 egy'eggwanga eno njigulidde ebiri gyokka anedda ingulya kijira muganda nanza akasinika kugogeza kaje mwana otandika botiki 12 gwenguyola ngotwala otandika botiki kano kabana mitwalo 6 kano mitwalo 10 ngotwala waka usigeera ngoteka mbintu mitwalo 6 nawetwalira mitwalo 10 ngotwala emeza ngotandika asima yino emitwalo 2 usigeera sideboard yino osofuwa ku mitwalo 2 mu tutandika ku mitwalo 3 ku mitwalo paka ku mitwalo 28 gwenga wetwalira so omwana omuzadde tolina omusirika troli yiyo tugina yino mitwalo 15 ngutwala omwana ng'omuwuba emeza yino mitwalo 15 ngutwala so buli kimu tukiina wano eno 6 TV stand yiyo gagadde mitwalo 15 mulongo abaana
mu motoka ovuga omwana n'omuteeka omwana alina okuba safe mitwalo mukaaga kasiti y'omwana ng'omuteekamu ng'ovuga mu motoka yo ng'otwala omwana so kati tukirina buli kimu wano SOZO properties tubirina ne bakabejjamu abalina amaka amalungi yiyo 7-seater emumwe emitwalo kinana zokka wandigigulidde obukadde obuna obukadde obutano ku SOZO Property Consultants Uganda Limited kamu mu emitwalo kinana zokka kati wano wetuli yaja SOZO wano wetuli nga bw'oziraba ositegeera okutandika ku mitwalo aga toyinza butagenda na ojja n'emitwalo 5 ofuna entebe mu SOZO zonna ezo zemulaba babalaga nga woolaba emitwalo 5 kuba nnyingi tosobola zoogera buli emu nenga bw'okiraba naye ku mitwalo gy'eggwanga 5 n'omumeza bubo ojjajja mwebuli n'omumeza bubo kati buli omumeza bo bujja busatu otegeera kano ka mmere kano izo kayako kyekulo kali ka caayi oba katwala abaana kano kaddadi kano kamma otegeera mitwalo 10 nga weeyagala abwetwale otegeera abantu bagambire ddala tituba ne tusiita mubamu omuntu atasobola kuluseeti naye nga asobola okugulako tusiita emitwalo gya 3 emitwalo gya 3 kwa 25 ng'ofuna tusiita osobola okifuna wano mu SOZO Property asobola okwefunira entebe kati akuba akasimu alabike nti esiteba zizo wansi bw'ojja n'emigaaga zonna bwaziraba kyekikutuuza wansi ng'entebe oziraba anti lengera leather adduka emisinda gyeyefunira entebe anti lengera sofa ezo zonna sofa osobola ogitwalako sofa bed nga bweriyoka nagala kitanda nze kyakwebaka n'atagimalayo ero n'agamba mujinguzeko mu kitundu kyayo n'atwala butwazi bwate nga bwebeerere entebe zonna entebe kasitowezaamu emitwalo 5 gyokka gyegwanda jangu okutako mu giant ezo ez'engoye ezo miliyoni emu atwate sente ze ajja alabike nti kitegeeza nti bw'oba gwatandika ku mitwalo 5 ofuna entebe nawe kalejja bweziriza oyagala kuva ku miliyoni empaka olina okwanjula otegeera lwaki weekaluubiriza kubakwanjula benaku zino abantu batwala entebe jangu SOZO ogenda baba omwana waabo ate ng'ensonga ye ate nate SOZO Properties ebeera ya ntebe ebeera ya sofa ebeera ya products eba ya kati leather wuuno okitegeera omulaba leather entebe zizino mpitirivu zonna so akanengera kano eno eba 7-seater 5-seater naye abantu tebafunamu embeera benzani embeera naye kati mitwalo aga emisinga tuke mingi jangu SOZO oba gyetwandiisa waiting seat olindira omukulu oyagalawo yiyo entebe abawo ofisi 25 ate ziwawo jajja nekiraba bagambire ddala abantu zanjagala nnyo abantu balaba ensonga eno otikana akantu obadde okafuna ku mitwalo 7 ekintu kikulu nnyo kana akantu mitwalo 7 naye kagule mu SOZO kaguleko bikozi kaleza zono tetubadde tubalagirako wali eri munda naye nga tebapiikinga bulungi kati ate wana akalaiti kali kalungi omuntu dduka misinga ekyo kyetugambye tunuulira kano ka sideboard oba bagita wardrobe otegeera mitwalo 5 mwegi 5 mwebiri
2 wali 3 kakano ka era akatebe kentuddemu kakadde miliyoni ne waggulu nkaaga no kakadde ebya nazino za miliyoni so kati bwotuuka wano ero 7.5 ngateeka mu ddiiro lye alengera akameza mitwalo 10 wandiguza emitwalo 4 mitwalo 10 teekako buteesikala embeere ensonga etambule nga weeyagala so eno seefu ebeera mu offisi metallic safe mitwalo 12 gyokka ziri mitwalo 5 ezo mitwalo 12 zino kulaba seefu jaki ziri mu mitwalo 5 ag'eggwanga Uganda naye omuntu waffe bw'akimanya nti ku mitwalo 12 muze mu SOZO lwaki toteeka mu offisi otwala offisi nga yeeyagala nonanisofulu ziraba katunulira watching machine ey'enjala mpanvu oyagala kwosa mitwalo gyameka 4 kana akatebe emitwalo gye 6 mitwalira akatebe gaasi bantu bako wa amanda mitwalo 9 emmeeza yiino emitwalo gyegi emiggo gumu 2.35 kano ka L6 8.5 otegeera eno emmeeza 18 ogyetwala tolina bukushoni otegeera gundi enyume buno bonna emitwalo egi nga weetwalira lengera akatebe ka biiki mitwalo 8 ngogenda ku biiki ng'olya bulamu nga basobola kusoza property zemba nkutidde tandika amakago ngozeolo ku SOZO friji ino kabejja 5.2 muba okimaze endabulamu ino ya saloni mitwalo 10 mwabasala enjala oyagatandika sala njala emmeeza yino mitwalo 10 n'emeka 12 ng'otandika sala 2 mitwalo 12 ng'otwala ino troli ya saloni ko bateeka buli kimu mitwalo 15 akameza kakano mitwalo meka 10 nga gweweetendikira amaka ino twazibagambye dda ino mitwalo 7 gwe osobola kakati ate oba obulamu ka TV akatandika obulamu iyo mitwalo 45 ng'otandika ne TV otandika bulamu niweeruma n'obulamu obona abatandika obulamu miliyoni zo 3 ojja kunyololera buli kimu ngoba buli waloko SOZO property notuzo mu kyalo kya fridge lekera okunywa amazzi agabukumasa naye akola ki oyagala okunywa ku Chico kunywa ekinnyogoga 5 tandika ku 5.2 fridge otegeera zino kuuka otegeera mitwalo gy'omusanvu otegeera kati osobola okufuna microwave 15 15 SC 15 tulina ki ekirala wano tulina microwave eno yo 15 otegedde so wano buli kimu kiba kikola ki oba ekifuna bulungi dressing mirror 10 emitwalo gyo 10 emmeeza yiino 10 otegedde so jangu mu SOZO properties obere nga teweefunira mota dispenser 12 eno bagiyita hot plate 8 otegedde so obera mu SOZO properties toyinza kukola ki kulemererwa kugenda nakyo oyagala gwe bw'ojja wano tosobola kuvaawo nga toyina ki faani emitwalo gyena 19 buli wenkwata miwendo 12 otegedde home theater 25 home theater hadi wudu hino sideboard hadi ulilo muti kabaka mwanga 15 ero mitwalo 7 kwate kukiriwo ekirala eno size 40 emitwalo 4 otegeera so kati wano ku SOZO toyinza kutaka akasika kikusi 15 kikusiika rice cooker emitwalo 4 kaina la rice cooker ng'oguze kilo y'omuceere ya 8 tokeno ga mitwalo 4 15 home theater jangu ku SOZO properties obereka wefula kati bano 12 sterilizer yeyo asafu sterilizer yino akale yadelimu kala akalibu akatono naye rwani jijewa kwete sente eka nawe wanguwe yiyo abiri osegedde mahogani jajja abantu betaaga okumanya muti mahogani mitwalo 20 sideboard ng'emalayo bulungi 15 kano kaakano mitwalo 8 tekasitulikika mitwalo 8 amaanyi nnyo mitwalo 8 olekana akesatu endabye wano awo kesatu
akasitulu ate no buno obusitulu jjajja buli ku mitwalo 8 ku 10 naye obanga ku SOZO properties osobola okukafuna ku mitwalo 3 lwaki tokuba essimu katwala mazima kafiriji kakano otegera kakalo LG lita 14 mitwalo 5 emitwalo 5 mu 2 5 watuli mu 15 sterilizer fridge owe jina ne chimuluka cha magnat 15 nga yevuga wano side body hadi wudu 15 wana 5 mu 2 wardrobe yana wagende ngatto ina wate kameka garanga chama leta wudu wakasate kabaka mwanga seti abategeje bazo nole bulungi kwa seti namba seti namba ngabo tambula ngabo tambula 5 milioni ekwange milioni kwesi entebe zisino twana sabu wachi saluni cheya twaro asatu chai ngana kasala mbi cheka tokena mujebe za kanje mukino ngu asatu atano mwetano aha 15 chai abine mwetano Leda emwe mkwala na fiber chai 1.4 osegede neboleta bano mitwalo ejo ne bagitula mutega cheba osegera kwabe bana banyigiri high sense abana business mitwalo 65 mutogeno kola business yandi kuzoja jakamwabiri nacho kikulu nyejo twanduza kamwabiri ukakamweleka mwetano abajibu ina boxing budget pachi ubeza ko kusembele bali nayo nanga wewe ogeza kusembele bali ngawulira amanyi gabamani bagambye okula punching baga no obusungu obukukwata sozo kuba omukyalo oda ku punching baga wakira na wale mafura mukasa twabagambe ku SOZO properties tojja na sezo ne mutafaawo na kintu kutandika ku mitwalo 5 ogenda n'entebe ewaka emitwalo 5 ogenda n'entebe ki n'ababbe tulina ezaabwe ababbe otandika kakadde n'okudda waggulu waliwo eno yabade ente ya fiber milioni emu mu emitwalo 1.5 ngojjanga ofunye fiber gye wandyefunidde ate ku ssente nnyingi nakino kyajjajja abantu bagambe nti SOZO property consultants tekoma bukomi ku kyansonga yakuba nti nno egula n'okutunda wabula SOZO property consultants ekintu kira kyekola egulira ate n'etundira ku mukwano gwaffe 999 okubeereyo ng'alina stock emutuddemu yagigula yagijja e Bulaaya yagijja ebweru abantu baffe beetaaga bamanyi okutundira SOZO properties esobola okutundira bw'oba olina stock nga nnene nga yonna tesobola kujja nejja ku SOZO properties tusobola okujjayo samples ebyo mikwano gyaffe abajja ebintu ebweru abajjawa abiri mu container n'ayita wano tusayininga memorandum of understanding ne tutandika okulabika nti tukuyambako mu kintu ekyo owulidde so ensonga eyo nkulu nnyo ate nate bajja okutundira nawe oyinza okubeera eyo ebweru nga yakuguliza ebintu ebiri genuine ebirungi SOZO properties ekuguliza ate nate ku nsonga eyo 1.5 mitwalo 15 milioni emu eno 5 seater 5 seater milioni emu ng'ogenda okima omukyala obulamu nga butambulira ddala eya bizinensi mikwano gyaffe abaagala ennyo okukola bizinensi saluuni kutegeera aliri mu 5 saluuni kati ate waliwo chicken cabin 3 bagire chicken cabin
kitchen mwenyaga kitchen kabiri ate mu kitchen mwabayo kera wabayo enkoko etwala 3 mwemeka mwebiri je gwanga Uganda yakusaza sala janazo abantu ako ngofuna ekyoyagala yagalire ddala bulungi yaman property consultants for you bonna okuba kumaze okuzibya obudde tuba mu nsonga ya kugula na kutunda ayagala okugula twettanire ayagala okutunda twettanire yensonga ennyumba yo yagagikyusa tuyite tujja kuwa akasente akalungi ennyumba yonna tubite kuva ku kitanda ku mufaliso oba oli singo tusobola okuteeramu okubudaabudamu mbere yonna bw'oba terina baana ng'ennyumba ogite gibeeramu tuguwa omwana gw'otandika naye tegamana naye nga tukuwereddeko n'ebyokuzanyisa n'abeerawo awo SOZO Property Consultants Uganda Limited ensonga ebeera ya property okuva olunaku gye lukeeredde paka gye luzibira wano we tuli ku wingi ya SOZO Properties ey'ekyemmanga gye tuyita eya Bumbash oba ey'ekyemmanga ku SOZO Properties bw'oba ova wansi ku Jinja Road ng'oyambuka ku SOZO Properties eno wingi gy'osoosezaako amaaso ng'ova wansi eri wano we tuli gwe mukwano gwange yonna ali ateekateeka okulabika ng'ojja okulambula ku SOZO Property Consultants yes eno ye wingi esooka gye tubadde ku wingi ya waggulu netudde kuya wakati katuliko eno esooka eno esooka twagala nayo tugikulageko twagala abantu baffe bagirabeko katono ate nate balabe ne ku bbeeyi erimu naye twongera okujukiza abantu baffe kino ekintu bakitegere bulungi nti bino bye tubalaga kasammambiro nnyo kwebyo ebiri ku SOZO Properties naye twagala tubawe ku bbeeyi mufune kafiiru n'akafaananyi ki ekibeera ku SOZO Properties wabula kiba kijjobi okuva olunaku gye lukeerera paka gye luzibiza abantu batika gwe mukwano gwange omusuubuza ali eyo weerabireko ebbeeyi omanye nti ku SOZO Properties nsobola okusuubulawo naawe mukwano gwange omuguzi odduka emisindo omanye nti bw'ogula ku SOZO Properties oba osevinze so jaja madde ate nate yongera otugambe ku bbeeyi ate nate obulamu bunyume twabagambye emitwalo gya 5 bw'oba ogaweza osavaawo nga tenya ntebe nawe alina obuzibu omufunda jangu tukubudeebude tetusobola kukulemererwa mu bulengeri yonna ago ge mazima wabula tunoonya kuweereza abantu baffe ekisinga okubeera ekirungi ekyo kintu kikulu nnyo okulabika nti abantu mukimanya miliyoni bukadde 4 nosanga jajja omuntu ng'asaze ebbeeyi omuntu asaze ebbeeyi nakugamba katulinawo n'ebyobukadde 6 nogamba banasajja bakola mu mitiiki owulidde naye SOZO Property tulina entebe ezikolebwa mu miti emyololo emigumu egy'e Tanzania okitegeera naye taata akabeeyi ketutundirako 5,000 6,000 egwo omutima guli ku SOZO Property wokka so wonna woliduka misinde akasimu kaakawo kakubeko kati ojja weefunire product tajja tuyiseemu ate nate noza muziraba zonna yes muziraba Giant miliyoni ya sente miliyoni ya sente emu bweduka misinde jangu wefunire entebe oba product mu SOZO Property Consultants Uganda Limited product zibeererawo ddala kuba ekyenjawulo ekiriwo nti entebe zino ziba nnyingi naye ate kala zikyukamu tosobere kugamba njagala kala bweti kalengera kano kakala kanebulu kalungi nnyo otegeera lengera kano kalimuko Cameroon n'ekimuli ky'emiti jokka gye Uganda emmeeza yaako 7,000 mulimu abagenda okwanjira amatinayo omukolo ekyo kikulu nnyo ng'ekyali mu mbeera ng'akyali mu mbeera ey'okusonda akasente ak'okumalayo omukolo entebe yo sooka ogigye mu programu ku SOZO Property tugikulapingire yeebeerewaawo nti eri booked tetuwa nnyo tuvaliwinga nnyo sente y'omuntu tugiwa ekisibwa kuba tumanyi gy'eva n'oba osibyeko emitolo gya 3 tugirapinga tugikuteekeraawo balance emitwalo 2 SOZO Property tosobola kukisanga wantu walala wonna kintu kyamaanyi nnyo nnyini entebe muziraba nyingi nnyo ziri mu kalina ziri mu esi zirabirirwa condition mwe zisibwamu terabwangako wano mu ggwanga Uganda so gwe mukwano gwange yonna gyali simanyi kyokyalinda wabula akasimu kakube jajja agambye zikola zitya ziri ekyemisana ziri ekyeggulo ogatwala nti gwona ogikozeze yes
zinaba omubiri eyo nayo nsonga nkulu nnyo okulabika nti otegeera ebintu ebikolebwa ku SOZO mujje ku SOZO properties enamba zizo kuba essimu katikati oba oyagala kugula tubaaniriza simenza ate apartment ebintu bikyusa by the way eyo nsonga nkulu nnyo jajja kubawo nnyo bakasitoma baffe abalina fully furnished bakyusa furniture oyo buli mwaka nabeera nga amukyusa nagamba yo nomuteekera uddawa otegeera ekyo kikulu nnyo tugambye SOZO properties tugula ne tutunda ate tugulira ne tutundira so kati gwe buli kyolina tutunda okuva ku muswaki paka ku bizimbe byakawumbi SOZO properties ekyo kyokukisanga wano wokka yes wano kakadde kamirikwesi osegeera 52 45 45 mwenda 16 dressing mirror ne table yako 25 opito to njikukolera bulungi yo nga entebe emitwalo 2 saluni kabini yino 18 waliwo ne kano mitwalo 6 nga lwaki tojja ku SOZO mazima tutunda abayina bedroom ennungi bakutekayo mirayo otula no yekola werabe obandika ebintu makeup buli kimu wano 19 osegeera bigamunga emitwalo gy'eggwanga Uganda 19 dressing eyenkanidde wano toyingiranga Kabaka Mwanga SOZO properties kigwa buggwi kubalazo ku Butanda buli Uganda bulinga bw'amaanyi waliwo kano sikalabangako kano kakutula 15 kano bakayinza kano kati kamotoka bedroom kalina bagenda nne katono omwana omuteekera muneno yebaka katono oteke pampaze wala oteka pampaze biki yebaka nga akukyusa pampa agira bugiza yekyusa gatino yebaka mitwalo 19 osegedde kye bayita SOZO properties kuba ku namba ezo ziri wansi tugambye tugula tutunda tutundira ate nga tugulira ye SOZO properties ensonga badde yakubalaga SOZO Property Consultants Uganda Limited department yayo eno ey'ebintu ebikozesebwa mu maka ne mu business tubadde tugezaako okubayisayisaamu ate nate nga tulina abamu kuba musiga nsimbi mu SOZO Property Consultants Uganda Limited ate nate nsubira ebintu mubirabye mulabye sogwe mukwano gwange yonna gy'oli duka misinde tolonzalonza olabika okuba nti ojja wettanire SOZO Property Consultants Uganda Limited ensonga ebadde yakulaga mutindo omulungi ennyo ku bbeeyi ate nate enkube ekirago kyoba omanya buli kintu kyonna kyeweetaaga ekyokozesebwa mu bulamu bw'ensi tukiina ku SOZO properties ebitanda byemutalabye bintu byemutalabye tubayisiza byakungulu wanendebakuseererangaeyo wano just kasamambiro so tugamba duka wall kuba kati simu ezo ojja olabike nti wettanira sente zo zijja nazo kakasa nti olina okuddayo n'ekintu eyo SOZO properties ekyo mu Uganda kaffe twakisigaliza sogani yaffe egamba tugula tutundira ate tugulira ekyo kikulu nnyo eyo SOZO properties tukola ki tugula tutulira tutunda ate tutundira kiwedde eyo SOZO properties for you. Thank you so much. Bless.